tukola tulina emikutu bannama yabasinga kati social media akuzino YouTube tugikozesa nnyo kirekawa the citizenry journalism oba amawulire ge tutambuliza ku mikutu ebya social media buli omu kakati bwakwata essimu naki wadde tagendako mu journalism school asobola okubeera nga asindika obubaka fenga bali ku YouTube to becoming a threat ate era n'okukyayiwa yadde nga tunaawa information credible abo bali nnyo ekisooka government bega okubanga enafu y'ekintu kyonna oba okuteekawo nga threat esooka n'erondoola abakola ekintu ekyefaananyiriza ekyo kyennyini so lumbuya eva makituni yakoze ekintu bwe kityo yes bagenda mufunaana naye woddayo kemabega notunuya omukululiro ogubaddewo tebadde ku lumbuya yokka yekka buli omu abadde buli kisajja ayogera badde bamwataakinga buli kisayogera atidini ayogedde ku kyaki ku kyokuba nti nno bateeka ssente nnyingi nnyo mu kwataakinga ate abantu aboogera ebituufu eri gavumenti obava noyogera amawulire amatuufu ali gavumenti ofuuka wabulabe gavumenti aleka okubanga ekunoonya ebeere nga bakukwata bakusiba kutako emisango egy'enjawulo so nga ffe abakozesa social media ebyaddala gavumenti yasose nesooka neebuuza ekintu kimu tetuli safe n'akamu ekisooka ddala tetuli safe kubanga bannamawulire kubanga oyinza okugamba nti tabadde munnamawulire tuyinza okugamba bo tebadde munnamawulire naye ng'ate ku byabadde akola ayinza ayinza okuba badde munnamawulire nga tetumanyi nti adde munnamawulire ayinza okuba ettaka gyabadde yasoma nabeera qualified nga yes kyeŋŋamba nti ayinza okuba ekyokubiri nti nno omuntu yenna asobola okwogera na promotinga racism sectarianism biki nga ye omuntu nabeera nga munnamawulire tekikkirizibwa kubanga okikola nayinza okikola yes ye ngaomuntu asobola okukikola nga ye ngaomuntu kati kitegeeza ki ekyo nti gavumenti ba tetulidde bulumbuye yekka ng'ebadde naffe gye tutunuulira bw'okola ekintu kyonna obweyogera ku mpewo nogasereza covid bakoze eki olugyo mabega bulinga bakyogera bw'ogasereza covid baziridde nga gwe gwenona oluusi media house yagala kugikola ki kugiggala bali bagenda okkizuula nga ne palamenti yenyi ripooti egifunye ng'eri mu kukunya ssente ziriwo eza covid-19 okyaba so emirimu gye tukola gyonna nti gye tugenda mu nsi tuweereza kati via internet tukozesa YouTube tukozesa channel zonna ez'enjawulo social media so obudde buno buli kyokola kyonna olina okuba nti weekweka ngenda kwogera ki kinanyiza gavumenti ekiginyiizi so ekitegeeza information erina okuvaayo juka tulina okuba ba whistleblowers bannamawulire tulina okuba omumwa ogw'abatoogera naye bwe tunaasirika obusirika gavumenti egezaako kati okusirisa so gavumenti webanga egenda kunenya lumbuye sigigaana bwe bagenda munenya but emunenye mumakubo amatuufu agaddala bw'aba zizza omusango egeyo zizza omusango abcd tukwetaaga wandiika ebbaluwa tukwetaaga gy'oli yoneneeyo ewandiikire gavumenti ya take bulungi nnyo nga amateeka egobere amateeka gagenda okubeera naye bw'okukusa omuntu wuyo omukwese wuyo okoze eki so ebyo tebikola amakulu n'akamu this new media or the online media wakati myaka giweze 3 journalism schools zitandika ogisomesa abantu ng'egye bagikozesa nakola kutya future yayo eriwo bulaba nga Facebook nayo emyezi omwaka gwe gujja kuwera ino nga Facebook eri down business abazikolerako ziri down naki tusubireyo nti future teriyo bamass where do you see the future na YouTube bira byonna binza okubeera nga Facebook boy right now okay tusubire control egenda kuba y'amaanyi nti ogenda kubanga tokyalina privacy nga control nga gamba omuntu kyonna kyoteekayo waliwo akikontrolinga nti waliwo tugatuuka ku time tuba tukyakaaba nga tugaa tino Google ejjayo ebintu by'abantu ekola ki tubatuuka time ng'olwedde Google esayinise ne gavumenti ez'enjawulo zennyini nga bagenda kino gundi ne gundi ebintu tubiteekayo bijjeeyo nga tolina wogera nga ne bw'oyogera ekigambo ng'okyogera obeera nakyo wano ku ssimu lisobola kubanga kigenda kati ethesi gye twolekedde nga bakozesa social media nti ojja kubanga olwedde essimu yo olwedde essimu waziwandiisa twagenda mu digital nakubuya ku new world order ne tugenda mu digital migration mu nsi ya digital gye tulimu eyokuba ya total control kati nti gwe ojja kuba oyagala kunkubira essimu for example oyinza okulaga kumpeereza message oba video gy'okutte ngi broadcasting esamuya because wamala abakulinako gundi buli kyokola kyonna bakimontalinga wali ne bakisiba tekigenda kugenda
gye tugendeeyo paka ng'okkakkanye wansi ku mapiri n'ogamba nina kukola gavumenti kyeyagala ku promotinga gavumenti yokka kyeyagala kyokka toyogera negatively ku gavumenti toyogera kibi ku gavumenti tokola ki bw'otakikola ekyo kyekyo tugenda mu total control. Abakulu bano abiri njo simbye mukulu gw'Esipenya ne Mike Mitterrand lakini kyaganya okwesima nnyo ku banadinga subject mukulu gw'Esipenya ku side y'ebyokwerinda saganya actually nga ku generalizing mukulu naye tukigaziye very good. Social media is becoming a threat to your government. Not to our government and the entire world. Ate nga aleso obuzibu bebo ba few individuals nzebe nandiyise social media terrorists. Lumbuye is a social media terrorist. Ekigambo ekyo si kinene nnyo. Like simanyo terrorism simply means instigating omuntu ateeka okutya mu public mu bantu mu community oyina abateekamu amawulire agasasamaza agabatiisa you qualify. So he qualifies. He qualifies to be. Era bw'otunula ennyo Lumbuye oyo emisango egyo mukyajingibwa teweewuunya nga bamukyajinze ne espionage. Kyekyo abantu bafa babitegeera. Akati abaana bano abali mu mawulire kino kale kansooka ekyo nkikubuulire kwegamba omuntu abatalina mazima gayogera. For instance talina mazima gabadde ayogera abadde mu bulimba kuweebula abantu kutematema mawanga naye espionage kitegeeza omuntu ayogera ebyama in case waliwo kyebagadde okumuteekako ayogera ebyama by'ensi eno n'abibuulira ensi endala oba n'abibuulira public. N'omukulu ono agenze n'ayogera ng'alaga nti Lumbuye journalist oba alina akakwate ekinyira ekinyira oba akawundo okubuuka tekikifuula kinyonyi mupuludde bwange ajja kwetaasa ze bwempulidde senjogera omuntu oli yakatwegata ku TV kankuwe in quotes kyayogedde nti just in case oba ayinza okuba kuba si mulamuzi nawe toli mulamuzi asobera tomanyi byeyasoma na byonna bwe yatuuka tomanyi kosi gye yakwanga what sayogere naga nti ayinza okuba nga bwe yatuuka eri yasoma manyi kwa social media kiriko ekigambo media and twogera amazima wano wetuli eggwanga lyagala kumanya mazima. Lumbuye si journalist. Olwakyuga si journalist. Si journalist. Bw'abanga journalist kiringa gwe nnyinza okubuuza gye wabusomera weebuli ebikwogerako weebirira senga ababadde bamunoonyerezaako era ekyo senga twakifuna kakati mu bufunze kyakusaalibwa nnyo nti mu ggwanga lyange Uganda oba mu nsi yange Uganda mu ggwanga lyange Buganda gye nzaalwa era gye nsibuka ye wava abantu abasiwuufu b'empisa nga omuvubuka oyo kyakusaalibwa nnyo simanyi oba yakuzibwa oba yafunako omukisa okubeerako neki n'abakadde be. Lwaki kamwaka bikassa siroganga olwaleero twebuuza ebigambo byazza ayogera gwe mwennyini nnyini obadde oyanjula wano n'otuuka n'okusaba omukulembeze w'eggwanga ekifuba kabaka asabwa ekifuba bakumpe kakati mbadde mbasaba muwulirize sinakugambako kabaka waffe ow'ebweru n'omuyita muloddokaali
n'omuyita Ssaanya era gwe wenyini ati wuliriza twogera amazima naka tubabuulire ebiriwo n'otuuka ekiseera n'ogamba nti mwesobolera mwe ku kya Museveni yasooka kusaba Kabaka kifuba Kabaka kifuba n'olwekyo obulimba obwange sijja bugeraageranya nze nzira ku y'emmengo kati abantu bano nga bamuwagira bannu olwaleero babambuzi gavumenti bateeka okukwata obuyinza ewagirwa abantu abavoola abakulembeze tofuuka mu kyema mwagira abantu abadde bavoola abakulembeze mwadde muwagirwa abantu abakwetera empisa tuli mu nsi mbadde nsaba mwogera nsirika lwaki temumpa kyayo anya mukkiriza omuntu kennimbe munkonimba nimbe mumpa obudde njogere mumpa obudde njogere obadde mwogera omulimba mwasirese terugenda kukkiriza kulimba bantu nakubantu golumbuye badde omufunamu nnyo mubalumbuye mumudde nnyo eggwanga munnamawulire nga bemuwagira nze nkulaze ekisoko kyabona musibufu wa mpisa avoola abakulembeze aleeta amawulire agatematema mu mawanga n'amanya nti ono si mwana wamaama ono si mwana wagundi bano mubakole bwe muti bano mubakole bwe muti n'abeera nga ali awo atadde ensi ku bunkenke families azidividinze awalampya buli omu tuwulira babadde ayogera ku mukyalo nankabirwa omukulembeze ataliiko ntemu zonna tunulira nalumbagana kingdoms gwe nyine bwaki tugambye kingdoms ez'emirembe nazitematema n'okutuuka olwaleero nti katikkiro waffe n'emikolo egimu babadde bamugirako n'amasanyalaze because of his information misinforming the public ono bawagira mu security oyo omuntu abawabulabe nnyo abawabulabe nnyo kubanga bw'omisiridinga eggwanga oba abantu bayinzaokukolaki olw'ensonga bw'otunuulira abantu abavunaana eheg mu kitta abantu ekyali e Rwanda abasinga baali bannamawulire naye ate bannamawulire abo bo baali basoma ki information gye baali bafulumya yali yabusagwa eyavaako abantu okutandika okwetematema kati ekisajja kino kirumbuye bikibadde kikola nze bwekuyita namugambye is a social media terrorist sokudde okufuna linnya ddala linnyeza muyita nga abadde avuula Kabaka avudde omukulembeze waffe taata w'ensi Yoweri Kaguta Museveni avudde abakyala bamaama n'atuuka ku maama omu n'amuyita ekigambo ekitagasa nekisobola kukisa mu kamwa kange wano omwana okuba omutuufu biki badde Isirayiri olw'enkolagana ennungi gye tulina ne gavumenti ya Turkey omwana oyo kakomezebwewo wano era bw'anaakomezebwawo wano nga mmenyawo ekyomukulu ono kyabadde ayogera gavumenti yaffe tetta bantu olaba ne Jamiru mukulu gyali eruzira tetutta bantu nga gwe badde oyogera musimanyi bayinza okumutta no kaleetebo wano bw'aba wali wano nga bw'oyogedde agenda kufeesinga ki amateeka naye ffe gavumenti eyange egyenzikirizamu Yoweri Kaguta Museveni tetta bantu gavumenti y'amateeka tugenda kumuvunaana ate era kino linda ku kino kisindike message eri abantu bwe bati nga muwa amawulire nga mwogerako eri abantu mwogere ebintu ebizimba kuba tuyimirako mu TV zino abantu batusibizamu okukola ki kuwagira abantu bagenda abantu abagenda okumisiridinga abaana baffe okutegeera naye engeri gye batatulimba nti ayinza okuba nti yagasoma ogere ebituufu tasomanga amawulire oli terrorist mali yagamubuza ekibuzo kimu ssebo lumbuye bw'aba nga badde alimba ensi
nga badde ali mbezi nga lekwera nga misinformation nga bwokyogedde misleading lumbi alina njawulo ki naawe ajja wa buli lunaku olwotagwa ku misleading eggwanga ng'otubulira